kyamugamba nti twalobinga kuba ekibiina kyaffe kikkiriza nti gavumenti senga efudde ku art industry ne investing aweyina okuinvestinga. So eyo blame si ya president wange yange okuba nti some updating nti akwataganya ebintu bingi kati eyo brief simanyi bwe nagimisinga naye nga minisita we mbadde advocate w'okulaba nti gavumenti eteeka ssente mu industry. So sisobola kwetemangalike ate ne ŋŋamba mu kibi problemu yaffe erina kubeera nti ssente bwe zito bwe zijja ani azifuna, ssente bwe zito bwe zijja bainvestinga wa yerina okuba fokasi yaffe. Kino kyagamba nti eddwaliro liba lya kirundu lyemba mulidde nga mulidde ssente ezo kyogerako muba muziridde nga temukoze kye mulina kukola provided by president talaba kigenda kukolebwa mu ssente ezo ajja kuba akitwala nga ffe abaali eddwaliro wabula bw'anaalaba nga ssente zafuluma naye nga zikoze ebyo zitutte industry maaso ajja kuba musanyufu si nti muwumbatuutu ng'abantu baagala omutwala wabula azze ng'alaba ssente nga zifuluma that's why yajja ne conclusion n'agamba tulabye amalwaliro nga lubawa ne baleeta trillions eddwaliro ne litazimbwa kati musajja watu mutuufu naye kiri eri ba artist okulaba nti bamudisprovinga era naye ng'omuntu gwe mmanyi alina obwobuntu obw'amaanyi ajja kudda abagambe yes this time around nalabyeko ku bayimbi nga bakozesa ssente obutuufu senga n'agriculture kukozesa ssente obutuufu ng'abayimbi bwe bazikozesezza yabbawagira. Kamitima milimita sina kapima mitima naye sijja kudiscussing opinion z'abantu eyo opinion ye bwe munaamulaba mulina kamera ennungi bwetu mukimubuuze kye yali ategeeza naye nze president waye mumanyi ensonga zakulembeza nga bwe nkugambye abayimbi bwe banakozesa ssente mu butuufu bwazo ajja basanyukira era ajja bawa credit. Yes. Bakwatagane nze njagala nnyo abantu okukwatagana kimanyi so Uma Federation ffenna tuli mu buwambe just twekereya kwezuula naye ffenna tuli mu buwambe twali badde nga federation kati erina billions naye kati federation oyinza okusanga terina billions. Uma ebbanga lye tugirwaniridde twali badde nga tuli mu billions naye nga olw'okuba tubeera mu bu chicken wars nze siri wa chicken wars I want the big bang wars they must yeah bakuneetale ennene. Honorable Sibyota ngambe happy new year in advance ngambe chimbe happy new year in advance kubanga muyinza obutadda mukundabako naye ng'omwaka tugenda kuyingira kama nga yemubeezi olwaki ogamba tuyinza obutadda mukwaka ogenda kubeera busy nange ate ngenda kubeera busy kubadde tumanyi waliwo abalumbaganya abakugira tuyise fe amawulire abakoleko tutambula oli otya munnange ndi bulungi weebale initiate ekintu kye waleeta kikutte bugumu gwe mulimu gwange ebintu bya corporate obiraba kati bwe bituuka bitambula era ndi musanyufu nabyo kitambudde kikusanyusiza byonna consultations okubanga bannannyini teeka bateekamu ebirowoozo byabwe twakyakiivinze era kati mbeera ya kumakinga sure nti ebirowoozo by'abannansi by'aba creators bibeera nti babiteeka mu nteeka ekintu kino bwe wali okitandika nga ggwe omuyimbi wakiroota nga kiri bwe kityo abayimbi badividinza waliwo Uma waliwo federation waliwo bana kino ekintu kisinga abayimbi amaanyi kubanga kyaba creators bonna so tekiri ku bayimbi bokka kyabawandiisi ba butabo kyaba dramatist kyabawandiisi ba mizannyo kyaba producer so lwakuba tukinarowinga nnyo ne tukijja mu value naye ekintu kinene kisinga abayimbi
Emiramu ya federation jeriko ne wuma je waliko nawe mu ntandikwa oba bavudde ku line? Okwegatta gemanyi. Okwegatta gemanyi. So ntegeera bulungi nnyo nti abayimbi buli we beegatta oba beegattiddewa nze achievement yange era ng'aluubirira industry okukwatagana. Mbulabanga budot nti one time budot obwo tujja kuba tubukuŋŋaanya tufune ekintu ekyawamu. So mu industry eri scattered twetaaga okubeera nga tulinayo obubinja obwo. Time bw'eneetuuka entuufu obwo bubinja bwe bujja kwegatta bujja kuba bwangu okuba nga buteekebwa mu kibiina ekimu. Ndi mu yonna. Ndi omukulembeze taba na ludda. Wabula eddoboozi lyange weewo wendi nti I recommend abayimbi babeere nga bali united. Waliwo rumaze etatambula nti copyright waliwo amateeka ge baleeta oba reforms oba conditions ze bateekawo then ne zireetera abayimbi ova mu mbeera sinakindi ova mu group eyo. Of course waliwo ebintu nga CRBT ringtone ezo zikola back tune abayimbi bayagala etteeka lya addressinge omutemwa revenue share nti Telecom zifuna percentage eno omuyimbi afuna percentage eno ne government sente zino. Etteeka kyenjagala okubawa assurance nkyalina mikono gyange nti ne bwe banaatebulinga ekyo kye tutaawulira wawulirako togikwatako. Kaakati abayimbi balina ensonga ze bataagala tukwateko. So anaalireeta yenna ng'akutte ku nsonga zaabwe tujja mugamba togikwatako ku lunaku olwo ate nga nze agent w'ekyo. I'll make sure nti ba MP bonna bakkiriziganya kuba bamanyi nze mbasinga obukugu mu ekyo era tetujja kukkiriza tteeka eryo liyite ng'ebyabayimbi bye baagala okubaamu tebiriimu. Ekyo nkigamba Attorney General, nkigamba President Museveni, nkigamba buli omu yenna, kigamba aba Telecom abagulirira okulaba nti interest zaabwe zibeera catered for artist first. Lino etteeka ly'aba artist si ly'aba exploiters. Abagamba etteeka lyakuleka ebintu bya copyright byakuleka byagenda mikono gy'abantu. Oyogera ku tteeka kubanga nze nalireeta. Senga saalireeta senga tetulyogerako. Twagala twogereko ku ssente ezo ze wawulira ze baali. Essente ezo zoogerako ki? Ssente nnungi nga minisita wa arts mbadde nsaba gavumenti okuteeka ssente mu industry. So sijja kuba omu ate ngambe nti ssente sizaagala ba artist. So issue yaffe ya ssente bwe tuzisaka kuba omulimu gwaffe kusaka. Ssente bwe tuzisaka ziragawa is the major issue. So abalino zikozesa buvunaanyizibwa bwabwe zikozesa obulungi. Essente ezo 13 billion nawe osobola ozifunako singa ziba zize. Njagala of course I qualify naye njagala ssente zigende watuufu. I'm not needed okubanga zigendaawo. So nsaba abantu bainvestinge wisely bateeke ssente we tulaba. Yeah. Well, His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba ezo ssente oba olidde eddwaliro. Obwo bwali bunafu bwange okuba nti pulezidenti wange saamu updatinga nti we have been advocating industry okubeera nga gavumenti etwala obuvunaanyizibwa okuinvestinga. So pulezidenti wange temumunnenya wabula munenye nze kubanga saamu updatinga.